Abahangu kurwa mu mahanga East Africa agarimo Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania na Rwanda n'agandi babwine ay'ishengyero lihanga Uganda okubasa kuhajana amuringo ogw'emizaano y'omwaka ogu ekuza kutebeekanisibwa omu ihanga Uganda okweratwaze. Asuman basarirwa chairman w'ebyemizaano a parliament y'ihanga Uganda nagira ngu babasize okushizima ebisaayi ay'emizaano egi erazaanirwe nga ebigendererwa bibadde nga bibiri. Okusookera ddala kubategeeza abagenyi baffe era bekikwatako wawe tutuuse okuteekateeka emizannyo gino. Ekyokubiri kubalambuuza ebifo eby'enjawulo bye tugenda okukozesa mu nteekateeka zino. Ebifo bino mubeeramu amahoteero abantu mwe bagenda okusula, amalwaliro we bajja okufuna obujjanjabi n'ebisaawe we bagenda okuzannyira. Ogunenjagira ngu baaherize n'okutora n'amarwariro agi barakozese omu kyayiko omu bujanjabi n'ebyokwerinda baaherize okubamanyisa. Tulambula amalwaliro ag'enjawulo nago ne bagakakasa nti amalwaliro nago gatuukanye okubeera nti gajjanjaba abantu. Ne hotels ez'enjawulo nazo tuzivisitinze ne baziraba kuba buli nsi yeteekwa okwebuukingira wegenda okusula kubeera yeyeesasulira wegenda okusula. Ogu agambira n'enshonga za campaign z'obubururu ezikiriyo nizihinda omu ihanga Uganda. Kiyina engeri gye kitukosezaamu naddala mu training kuba ababaka abasinga abamu bali mu constituencies n'olwekyo mu training abamu tebalabika, naye twabawabula ne tugamba nti ne bw'oba toli mu training mu bifo parliament we trainingira yonna gy'obeera oli beera nga otraininga n'abantu bonze. Bwe mbeera ebugiri mbeera wali ewaffe naluwerere ku kisaawe ninzanya omupiira n'abakoporate. Kakati tugamba ababaka bonna gye muba muli mugende mu traininge n'abantu bamwe. Bitu bamwe abahango kurwa mu ihanga lya Kenya ne bagira ngu Uganda akirakeremako bururu ubu n'ubwire kukozesa akagishaka kwetwarira ebikopo nyamwengi. First, I want to confirm that Team Kenya is going to participate in these games and we are ready and set to field competitors in all the possible disciplines and ready to take as many trophies as possible. We are ready to take advantage of the fact that Uganda is doing elections and they do not have enough time to train, and therefore we are going to take all the trophies because we know it is now or never. We remain committed. Emizaano erikuza kuzaanwa harimu basketball, tennis, running, tug of war, football, netball n'endiijo mizaano egi egenderire okugita amahanga goona g'East Africa.